tekiba kyabwenkanya okujja ng'osaba tiketi y'ekibiina kikuwe tiketi endala kikuwe ekisanja ekirala ng'ate tokoze bikiikirira abantu mu kisanja ekiweddeko. So mbategeeza kugamba n'abakulembeze tuli mu kudiscussinga possibility ey'okuteekawo score card okulaba abakulembeze baffe baperforminze batya nga tuwuliriza eri abantu ku ground. Abantu ono abadde kansala waffe abadde MP abadde mayor abadde ki abantu bo abakoledde atya bo abantu baffe abali eyo mu communities balowooza ki ku buweereza bwe. Omuntu yenna yina moving forward from today bw'avaayo n'akusaba ssente n'agamba nti mpa ssente nkuwa tiketi ya NUP, first of all aba akulimbye kubanga tagenda gikuwa tiketi eri mu bantu. Naye ekyokubiri oli bw'avaayo n'akusaba ssente leeta information, leeta obukakafu to taking action. Ekibiina olaba kyayimiriza Deputy President Mulamba kuba yakwata ssente ze twalowooza nti zaali mu bukyamu, ate omuntu omulala oba registrar oba organizing secretary oba ani omuntu yenna yenna bw'avaayo n'asaba omuntu ssente oba abakakiiko k'ebyokulonda baki, eyo ensonga tugenda kubanga tugitakinga very very seriously kubanga ffe tetukiririza mu buli bwanguzi ku level yonna yonna. Actually bw'olaba abantu nga balwana nnyo kati bw'olaba abantu for example buli omu alwana okufuna kaadi kiba kitegeeza ekibiina kirina amaanyi mangi kivola buli omu yegwanyiza kaadi ya NUP. So ezo entalo zoyogerako ziva ku ki oba kyekizireeta kubanga abantu bamanyi amaanyi agali mu people power agali mu NUP. Naye kyenjagala obakakasa nti ekibiina kyaffe kiri organized, tekisobola kulemererwa kuselectinga candidates baakyo in a fair and transparent manner.